bw'obanga oli muntu erabiralabira ebyawandiikibwa ng'osoma ebyandikwa naye ng'obyerabiralabira nnyo ng'ate wandyagadde obanga obikwata. Olwaliro ngenda kukulaga engeri nga 3 z'oyinza okuba ng'okozesa okuba ng'oretaininga ebyawandiikibwa mu mutwe gwo. Kubanga b'emikwano okusabira mu byawandiikibwa kintu ky'amaanyi nnyo ddala, kubanga bw'osabira mu byawandiikibwa oba ojjukiza Katonda kyayogera, kuba Katonda kyayogera kyakola. Atambulira ku ndagaano ye. Kati osaba essala enkalu ezitaliko kyawandiikibwa tezibeera z'amaanyi ng'omuntu asabira mu byawandiikibwa. Kitegeeza nti okusabira mu byawandiikibwa olina okuba nga atisiti okimanyi nga kiri mu mutwe gwo. Tolanze mba amagezi buli kaseera nti obanga tonnaba kuyingira mu kusaba sooka onoonye ekyawandiikibwa ekyogera ku mbeera eyo gy'ogenda okuba ng'osabira ky'oba osabiramu, oba ebyawandiikibwa oba kugenda kwenenya n'ebyandikwa bikwatagana ku ekyo, obanga prosperity n'ebyandikwa bikwatagana ku ekyo, obanga spiritual warfare lutalo n'ebyandikwa eby'olutalo, kubanga ekigambo kya Katonda kitala. So mukwano gwange olwali ngenda kuba nga nkuyigiriza engeri nga 3 z'osobola okukozesa okubanga okwata ebyawandiikibwa bisobola okuba nga bikuyamba mukwano gwange. Mukwano tulina okutegeera obwongo bwaffe buno bugezaako nnyo okuba nga bwerabira buli kimu. Abamu temujjukira na byabaddewo olunaku lw'eggulo byonna, osobola kujjukira buli kimu kyabaddewo olunaku lw'eggulo, kati olwo byabaddewo wiiki ewedde, omwezi oguwedde oba omwaka oguwedde. So si kyangu nnyo okuba nga bujjukira buli kintu kyonna. So olina okuba nga otraininga obwongo bwo okuba nga bujjukira ebintu. That's why it's very important okuba nga olina wonootinga okuba nga oli mu service yonna ng'ekugasa, kubanga obwongo bwaffe bwerabira nnyo bw'oyita bwakujjukiza. Tuba towandiika mu service kubeera kizibu nnyo mukwano gwa kuba nga ojjukira buli kintu kyonna. Olwali ngenda kuba nga nkuyigiriza engeri osobola okuba nga okwatamu ebyandikwa bino. Vidiyo wedde gye nakola emabega ndalekawo ka vidiyo ako kalabe. Nali mbannyonnyola lwaki abamu mugezaako okulaba nga mukwata ebyandikwa naye nga temusobola bikwata. Mbabulya ensonga lwaki mwerabira ebyawandiikibwa. Baita mwerabira ebyawandiikibwa lwa myoyo gye bafugiramu. Nababulya nti Sitaani amanyi okumba ebyawandiikibwa. Yesu yamusomesaako ensigo ezava ku mabbali g'ekkubo ennyonyi byazirya. N'agamba Sitaani bawulira ekigambo kya Katonda ne Sitaani n'ajja n'akibabbamu immediately. Okay? So waliwo n'emize egyeta okwerabira kati ng'emize gy'abantu abalaba ebifaananyi ebikyafu. Kubanga oli muntu alaba ebifaananyi ebikyafu ojja kulaba nga in real time era mu day to day life ojja kulaba nga oli muntu erabiralabira ennyo. Kubanga oli muntu ali mu bikolwa ebikyafu ng'okwematiza, ebifaananyi bya buseegu, bwenzi, ojja kulaba nga oli muntu erabiralabira ennyo. Tukakweteka weerabira nnyo, weerabira buli kamu konna, si byandikwa byokka. So emyoyo ng'emibi ng'egyo mukwano gwange okuba nga odiiringa nagyo mu bulamu bwo ogigobemu. Nina fomula gye nkozesa y'okuritaininga ebyawandiikibwa eri 3R+A. Mwalowooza maaso yakoma mu ssomero gokka. 3R+A nga R esooka R3 gattako A. Okay? R esooka egamba soma, R ey'okubiri egamba research, R ey'okusatu egamba recite. Ezo 3R. Mathematics mumulabye. Okubala ne mu Katonda gye kuli eno kankubuulire mukwano gwange. Mu Bayibuli mulimu ekitabo kiramba kye bayita ekyokubala. Mukama yabali abaana ba Isirayiri yabala emirundi ebiri in fact. Okay? So okubala mwekuli nnyo mu Bayibuli. So kafomula ako kakwate kajja kuyamba nnyo. R esooka egambye tusome. Lwaki olina okusoma? Kubanga ekintu ky'osomye ky'ogenda okuba nga oritaininga, ky'otasomye togenda kiritaininga. Waliwo abantu abamu abakwata ebyawandiikibwa ng'omusumba abuulira, waliwo abasumba ng'alina ebyandikwa byakoonako omusumba bw'abuulira ng'abyogerako buli kaseera. Osobola okukwata ebyandikwa bw'otyo naddala ng'abikootinga bulungi n'abimalayo bulungi. Osobola okuba ng'okikwata n'okifuula kikyo. Ekyo tukiyita reciting, ng'omuntu addamu n'ayogera ekintu kye kimu buli kaseera. Olw'okuba ng'akirecitinga osobola okimemorizinga. Naye ate singa okyekolera ng'olina ebyandikwa byagala okukwata katugambe byakwenenya n'osaba kugamba ngenda kunoonya ebyandikwa ebyokwenenya. Okay? By the way nze teroweereza abantu ebyawandiikibwa bikwatagana ku kye baagala okusabira. Kubanga oyagala ebyandikwa bikwatagana kwenenya mpeereza message mu comment section mulimu ennamba. Namba esookera ddala mu comment section. Comment esooka ngenda mu comment section. Comment esooka namba yange sooka ompeerezaako njagala ebyandikwa ebyokwenenya mu WhatsApp then nkuweereza just in 1 minute wembanga ndabye message okuba mbiri nabisitowalinga. Okay? So bw'oba osazeewo okuritaininga ekintu n'oba nga okirecitinga buli kaseera gy'okoma okuddinga n'ekintu buli kaseera gy'okoma okukola ki? Okukikwata. Mbagambye nti obwongo bwaffe bugezaako nnyo okulaba nga bwerabira. Kyova olaba Yoswa namwogerako ne ka vidiyo akawedde. Yoswa eyaddira Musa mu bigere baamugamba nti ekitabo kino eky'amateeka mu Yoswa 8:8 tekivenga mu kamwa ko, nakirowoolezanga ddi emisana n'ekiro
okulaba nga akola ki yekuuma okubanga akola ebyo byawandiikibwamu namugamba nti bwotyo bw'onaatereezanga ekkubo lyo era bwotyo bw'onaaweebwanga ki omukisa. Kitegeeza nti Yoswa yalina okubanga yeekuuma ekitabo ky'amateeka ekyo okukisomanga buli kaseera okusobola okubanga asobola okubanga kulembera abaana ba Isirayiri okubanga batambulira amateeka ga Katonda, otherwise badde basomesa biki byatamanyi. Bayibuli yogera mu kitabo kya Zabbuli esooka tandika ku nyosooka nti aweereddwa omukisa oyo atatambula mu kuteesa kw'ababi n'adda okuyimira mu kkubo lyabo abalina ebibi n'adda okusula ku ntebe zaabo abanyooma. Gwe atambulira makubo ga Katonda ogenda gatambuliramu ng'ogategedde, ogenda gatambuliramu ng'osomye n'otegeera. Oba tosomye n'okwata kintu ekyo ogenda kitambuliramu otya? Okay, ogenda kitambuliramu otya? So ara yaffe esooka yabadde yakusoma, ara yaffe ey'okubiri ku researchinga. Engeri egenda okuyamba okuba ng'otegeeramu ebyawandiikibwa tosoma busomi muwawa, ogenda okusoma mpola. Goolo yaffe si yakubeera n'ebyawandiikibwa bingi mu mutwe nedda. Goolo yaffe yakutegeera byawandiikibwa obitaininga ebyotegedde kubanga Bayibuli egamba ennyukuta etta mwe yakola ki yaleeta obulamu. Bangi bamanyi Bayibuli naye tebalina bulamu bwayo kubanga obulamu bwa Bayibuli kuva ku kubikkulirwa kw'olina ku kigambo. Ekigambo kyonna ky'otalinako okubikkulirwa tekikola. Omwoyo Omutukuvu aba tawadde ekigambo ekyo bulamu tekikola mu bulamu bwo. Yesu abamu osobola okuyita erinnya lya Yesu naye nitakola impact mu bulamu bwo yadde. So kubanga terina maanyi ensonga tewali kubikkulirwa, tewali mwoyo, tewali bulamu. So ng'omwana wa Katonda ekisaade okuluma Omutukuvu kubikkulirwa kw'ekigambo. Oba ogenda kusoma ekigambo sooka osabe mwoyo wa Mukama akole ki akuluŋŋamye. Yo distraction ziveewo egy'emibi emibi egibba ekigambo okubanga okitegeera. Naye oba okisoma soma ng'oresearchinga weebuuza ebibuuzo ng'osoma. Oba olina ky'osoma bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa mu bw'ati. Bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'akola ki n'awaayo. Lowooza kwagala kwa Katonda ensi eri wajja yayagala be boonoonyi. Katonda bw'atyo bwe yayagala aboonoonyi n'okuwaayo n'awaayo. Olaba osoma weebuuza nga ebibuuzo bw'otunuulira ekitubuuzibwa bw'okifumiitirizaako y'okoma okifumiitirizaako gye kikoma okuyingira munda mu ggwe. Y'okoma okuba ng'osima ekyawandiikibwa ekyo n'abasinga tusoma muwawa. N'osoma just kumalako kwejjako giyute ya kusoma togenda kuba ng'olitaininga byawandiikibwa bw'otyo togenda kubifunamu. Olina okusoma nga weebuuza ebibuuzo. Kambe kale story ng'eya Yusufu n'ava gy'avudde ne bagenda yazaalibwa wa Yesu Betelehemu. Baava walugendo batambula lwenkana ki? N'okebera distance kanisa okukweza gumapu n'ogamba batambula lugendo lwenkana ki kuzaala Yesu. About maybe zinga about 70 kilometers kuba gye bali babeera okutuukayo. Nola okay okubaako ky'ozaala kitwala olugendo, waliwo olugendo. It's not just like that. Kati bw'oba osoma ebyawandiikibwa obaako by'obikkulirwa obaako weebuuza ebibuuzo gy'okoma okubanga weebuuza ebibuuzo gy'okoma okuba ng'ofuna okubikkulirwa kw'ekigambo. Gy'okoma okufuna ekkulirwa kw'ekigambo Bayibuli gy'okoma okubeera very interesting. Nga Bayibuli okisoma ng'owulira ewooma. Abamu musoma Bayibuli naye gamba sifuna kubikkulirwa waayo lwa nsonga teweebuuza bibuuzo. That's why. Oba teweebuuza bibuuzo kiba kizibu nnyo okufuna okubikkulirwa kw'ekintu. Naye buli weebuuza ebibuuzo n'obinoonyerezaako ofuna okubikkulirwa kw'ekigambo. So researchinga ye ara yaffe ebadde ey'okubiri. Ara ey'okusatu ebadde you recite. Ky'osomye ky'otegedde beera ng'okirecaitinga. Okay, mugikaba bye twalinga mu ssomero nga osoma n'okola like summary. Bw'omala okukola summary n'obeera ng'ogitunulako buli kaseera okulaba nga by'okoze ki by'owandiise ku summary eyo obikutte. Bw'obanga tobikutte n'oddamu n'okeberako kapapula n'otunula ebbali oluusi n'ozibiriza olabe nga point ogikoze ki ogikutte. Kati bw'otyo olina okufaanana ekyandikwa kiteeke kapapula kiwandiike kyagala okukwata like one script a day is enough. Ennaku 3 z'olina mu mwezi bye byawandiikibwa 3. Olabye bw'oba toyoseezaamu ng'oli consistent byawandiikibwa 365 omwaka n'ekyandikwa kimu olunaku tosobola kikwata. Osobola bw'oba ng'oyagadde okutandika bibeeramu bizibu naye gy'okoma okumanyiira ekyo kifuuka kyangu kubanga oba okikoze buli kaseera. Okuba plan yo eya reciting like nosogamba nti buli lunaku nja kuddayo kibere ku biri bye nasomye mpola. Okay, buli weekend nja kukola assessment nabyo ebyandikwa bimeka biwezi 7 byennyingiza byokyabijjukira. Okay, kubanga oba obiwandiise. Then buli mwezi ne weekolamu assessment. Omwaka ogenda okugwako n'okolamu assessment. Okay, tugambye buli lunaku okwata kimu so kwata ebyandikwa 365 omwaka. But maybe tokutte ebyandikwa 365 omwaka. Maybe osobola memorizinga ebyandikwa nga 5 omwaka naye ng'ogezezzaako mwaka mulamba tewaba wabiri. Era omwaka ogujja oba ogattako bugazi naye oba olinamu 2 byokka omwaka mulamba ne bati ng'obadde ofuba tewaba wabiri still. Era oba olinako by'olina ng'oyongerezaako buki bwongereza. Ekikulu kubeera consistent. Gy'okoma okola ekintu buli kaseera gye kikoma okufuuka ki ekyangu. Ayinza togenda kusoma busomi Bayibuli oteenyinga ebyawandiikibwa.
kigenda kubeera kizibu nnyo. So fukulaba ngo recitinga ng'oddayo ng'okebera ebyawandiikibwa ebyo. Nekyabwe osoma ebyawandiikibwa tandikira kubikwata ku bulamu bwo, kiki ky'oyitamu. Tandikira ku ebyo bikwata ku bulamu bwo. Ebintu ebikwatako biba byangu byakujjukira okusinga okusoma randomly ekikwata ku kiri. Ebikwata ku gwe nga gwe biki by'oyagala okusabira, biki ebikwatako, biki ebikomako byoba otandikira kusigamu nti ebyo tobikwata naye tandikira at least ku ebyo kubanga bijja babyangu byakukwata kubanga byogera ku bulamu bwo. Nga bagambye nti obwongo bwaffe okukwata ekintu kyonna kirina okuba nga kiri attached ku kintu kyonna ekirala. Whether ekintu ekyo kya ssanyu ensonga lwaki okijjukira, whether kyali kya nnaku nnyo y'ensonga lwaki okikola okijjukira. Kati ebiri awo wakati awo ebisinga twerabira bwerabizi bigenda bugenzi. So walina okubaawo ekiri so touching ku bulamu bwo okusobola okuba ng'ojjukira ekintu mangu. That's why nkugambye kitandikira ku ebyo ebyapplyinga eri obulamu bwo. Formula ebadde 3R, R3 then tugambye plus A. A representing application oba applying. Ekyawandiikibwa ekyo ky'osomye, ky'oresearchinzeeko kikwatagana kitya ku bulamu bwo, kikomyeko kitya, ogenda kikoleresa otya mu bulamu bwo, kituyita application. Kati application kintu kikulu nnyo kyandika ekintu ekyapplyinga mu bulamu bwo. Tomanya kyekyandika kisomesa ku kino ekyo ekyapplyinga ku bulamu bwange ekyo ogenda okikozesa. Kati ekyo nakyo kikuyamba kubanga olina okukiddingana, olina okubeera mukozi w'ekigambo. Bibadde tugamba mu kitabo kya Yakobo essomo 22 titubeere bakozi ba kigambo so si bawulize buwulize. Ekitegeeza ekigambo ky'osomye olina okiteeka mu nkola ng'omwana wa Katonda. Kati obeera muntu ayagala okuteeka ekyawandiikibwa mu nkola, kitegeeza nti application yawe ekola ki? Wegiramu. Ako ka formula akangu kinjagadde ogabanako nammwe ku nsonga y'okukwatamu ebyawandiikibwa. Yes, wangu olimpia subscribing ku ino channel eno bagiyita Chosen Generation. Subscribing kona kade selecting all. Bonachikola ekyo gy'abato misinga videos zaffe zitekayo almost buli kaseera. Obaka buno liking engeri gye musobola okubanga mu supportinga mu channel eno okubanga butambula tulaba kanga buno bulungi n'obeera mu kodo wa like. Kale kiti kalina kikakujjako naye but it is everything for this video. Ye share button joina kajambako okubanga YouTube ekola ki ekitambuza. But please subscribe to this channel so that you don't miss anything. Okay? N'ekirala teweerabira okubanga ebyawandiikibwa by'osomye obisharinga nga buli wofuna chance ng'obuulira enjiri tekamu ebyawandiikibwa ebyo. Kijja kukuyamba kubanga gy'okoma okubanga obyogerako byogenda okukoma okubanga obisobola okubanga obijjukira kubanga obeera practicing. Oli mubuulizi wa njiri ku kubo ku door-to-door mu group ya WhatsApp. Nabagamba batana batujoininga ku WhatsApp. Namba yimu gye mbagambye mu comment section. Mpereza ku message nti kujoininga group ya WhatsApp. Ojja kubanga oyiga bingi discussions ennungi, topics ennungi, Bible study ennungi. Kati mu ebyo byonna obeera ebyandiko by'omumalizinga kasita kijjanga kikwatana ku ekyo kyogerako oba osobola okubanga okisharinga. Kati gy'okoma okikola buli kaseera ne bw'obanga munne oli ku mawanga eyo osobola okubanga osigala ng'oli w'amaanyi nnyo ddala. Oba oli n'okusinga wandibadde munne ng'oli mu Uganda. Bantu bangi babeera ku mawanga nga b'amaanyi nnyo okuba mu Uganda ne bavumbera. Lwaki? Kubanga babeera ku mawanga, babeera mu WhatsApp group, babeera buli kaseera basharinga, babeera babuulira enjiri, babeera bafaayo nnyo ku bya Katonda ne batuuka mu Uganda busy n'afuka muki mungi bagenda ku church buli lwa Sunday lwokka. So mukwano gwange osobola ddala twegatteko okugenda mu comment section ndaba ennamba erimu. Pereza ku message wa twegattako ku WhatsApp ja kuba connecting group yaffe ojasanga baweereza banno nga tuli tuweereza Katonda. Kama ibazibe nnyo. So beera ngo practice ebiwandiikibwa bw'atyo olina bakubuulira tandikira ku family yo baganda bo temutya abamu mutya okubuulira abantu bamwe enjiri. Abantu bamwe bagenda mu geyeena mu muliro ogutazikira tebagenda vayo kyokka ng'owooza mpulira ensonyi okubabuulira Yesu. Mikwano gy'owulira ensonyi nejja beera mu geyeena nga gijjusa nga gigamba singa watugamba balabule oba kukyaba ku kyabu babuulire. Bayibuli egamba enjiri tekwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agalukola. Enjiri erina amaanyi agakola ki? Agalukola abantu abo. So sharing ebiwandiikibwa byoyize byopracticinga kikuyambeko kubanga tobyerabira. Nagamba ojja mu group zaffe eza WhatsApp buli oba ng'oyogera oba ombuuliza amaze okubuulira osobola okubanga okozesa ebiwandiikibwa by'omanyi okwongera okubanga okomentinga kuba group zaffe ziri very open zaba admin bokka. Okay? Ekirala banne temwerabira kola schedule y'engeri gy'ogenda okubanga oretainingamu ebyawandiikibwa ku bintu byonna bye njogedde. Oba tutaddewo schedule ekyo kyonna kyota schedule yinza kigenda kubeera kizibu okukola. Negambe kuba plan yo kigenda kubanga nkwata ekyandikwa kimu buli lunaku oba bibiri okusinziira ku capacity yo
ya memory yo, okay, ne interest yoyina mu kino n'obudde bw'olina kintu kikulu. So kiwandiike ekyawandiikibwa beera ng'okitunulako naye okituleko emirundi 12 olunaku goolo yakuba ng'okikwata n'okiyingiza nekifuka part of you nga tokyetaaga kuba ng'otunula ku kapapula. Then schedule ya buli mwezi wekebere ng'omwana wa Katonda okulaba nga buli kimu kyonna kikola kitambula bulungi nnyo ddala. N'ekirala babinga teweerabira okumemorizinga ebyo ebikwatagana ku ggwe okusookera ddala naddala nga ggwe tunaba kumemorizinga ku byawandiikibwa, tandikira ku bikukwatako. Oba okusonyiwa kukyagaanye noonya ebyokusonyiwa. Bw'oba onoonya mirembe noonya eby'emirembe, scriptures about peace. Oba ssuubi noonya ebikwatagana ku ssuubi. Oba kwenenya noonya ebikwatagana ku kwenenya. Mukama yeebazibwe kuba kusonyiwa buli kimu kyonna bandikwa bingi nnyo byogera ku ekyo. Waliwo lutalo noonya ebikwatagana ku lutalo. Tandikira ku ebyo by'obanga okola ki memorizing. Ate afuna chance kulaba ka video ke nakola akalaga ensonga lwaki twerabira ebyawandiikibwa kona wano waggulu ngenda kubanga okalaba musubscribinge kweno channel oleme kubanga omissinga content waffe bwetuteekayo buli lunaku n'okubanga ofuna chance okulaba video zitwakola edda kona wano waggulu leka video ako ke nakola akalaga ensonga lwaki abasinga twerabira ebyawandiikibwa. Mbeere bulungi, mweraba.